tukwamirizaako nnyo omulungi atulaba wonna osinze okubanga ate otulaba ne tukwebazaako emirimu egy'enjawulo gy'osobodde okubanga ate okwasaganyako olunaku olwaleero abatulaba nga muli emitala w'amayanja mwebali nnyo okutwekuumirako wano tuli mu Uganda mu Buganda Kampala we tusinzira okubanga tukuweereza mukwano gwange gy'otali ffe gye tuli okulaba nga ate mukwano gwange naawe gy'oli otambula n'okumanya channel ziri bbiri oli ku Flex Media Official kw'ossa ne Life Experience Uganda amanya yenza Sula Flexible wamu ne munnange Asha Nava Namatovu Sula oli otya munnange alhamdulillah ogamba otya Asha Nava Namatovu sigamba weekend twagitambulidde ddala bulungi nnyo nnyini ddala era nga mbabuuzaako bannanga bali mu bitundu eby'enjawulo abatulabira mu nsi ez'enjawulo abantu abali abroad banaye tusiimira ddala abasharinga video zaffe banaye thank you very much etasiima ebulaagiwa Nava no wagayalamuko senga kati naye tugenda kuteekamu ekivulu ku Serena oba ku abayimbi bankwatamu ate omuyimbi wa wano nga yakukutemu akuza wano neŋŋamba kansindikeyo muganda wange Mary batayimbe ampengako ku ssente bandogedde eddoboozi nga bwentuka ku gundi ng'ate nkyayimba otyo naye buli wentunuulira competition eriwo ndabira nanga wenkafulumya Chameleone musuula tebekula bonyinza okubalika ku ttaka bakenzo bonna teboogera tebayinza kwogera nebo obuyomo abo bonna bawabuyu toleeta nakakola bakayita mama laba olukoba ekigwe tewatuwemula nedda kalungi buli wengere wabba weyo kawuliriza kali so mosive kati ndi wabbe weyo nenkawuliza bawa yangamba kayimba kate noga naye tulindeko tutuuke mu January tukati nali nteeseteese nkate mu Gwokumi December ngenda okuyingira December nga buli kivulu bayita gwe batimba Flexible nate naye wansalamu obusazi kati ne bawa musanga ali mu kola nyimba zabalala nga nsampolingira muko mukange agwa mama laba oluko ngamba ko wow onzise ati mbamu abayimbi mu studio lero ikisitozogera bajja tubako luyimba wenkomaawo nyinza ofuuka ate manager nenkuteeka mu nsi nenja kawulira sibamanyi okuyimba amalogo bagaliza Chameleone omulaba ayagala muntu amuvuganya tala muntu amusinga kati nyinza okukafuluma ne takola kabuna mawanga buli wamubalanganze Chameleone nagwa ekigunzi ebivulu byonna byonna December n'omwetika naye walabye obuyu kye bamukoze wabuyu tugenze okujja ku mpewo ngaliwa nga byasiba bikutukasa aseka bwakaaba naye banayo masaka kye bamukoze wakirabye yabadde ku Maria Fulo nakirabye ekya Maria Fulo abula wabuyu takiddiranga umanya abantu beera tubagamba abantu kasaba kubula e Kampala ne Masaka Mukono ne wofuna kabula Maido ne wofuna Kalamuja ne wofuna tutulira Kampala ne Masaka byonna business era muntu atandika okukola business tunulira nnyo target yo era abantu abasinga balina ebiduuka abanene abalina business z'enjawulo baba balina amasomero mu Kampala ne Masaka balina target yo omuntu yena anakola sente Masaka na Kampala era omuntu alina radio e Kampala alina okufuna boost e Masaka oba otya audience eri Masaka bagagaba mu Kampala bonna bolaba bali Masaka bava Masaka abaana balina talent abaana bakola obulungi abakazi abawooma bonna Masaka okitegeera so buli Kampala we kigaana ng'e kyaganye ku cricket oval yani kitadde nogera ne Masaka ku Maria Floyd kigaana ebyo gambo ejjinja nafunye yogamba nti Mukono nafunye Mukono kuyingira zabadde 13 ebyo gravity oba mugana wange werimba so gravity kyalina okukola addeyo ku drawing board by the way like obudde bukyali addeyo yeetereze bino byokuvuma bafutu soja abeesonyiwe Bobi Wine amugye mu bintu bye ajja kuddawo bano Bannayuganda basonyiwa ate n'ekirala wali waguza essimu empya obadde tonaakujogerako nange Nava's Beauty bampaka sente era nebaza abagole bange bagole bampadde emirimu era nize ba December kuba kati tuli ya mikolo kanateekamu ku musimbi neteekamu ddi ate ninde omusajja ayina amaaso 3 ninde omusajja mbw atangulire eyo embeera nawe embi twagireka tweddira gumu mbale ngenda kukukwana njitwale wanga bafuneko omusajja yakubba essimu
Mwana gwa muyimbi wa kusala amalodi sirika sula mostayo sirikira muno naye bano bulungi kusimayo naye okumanya namukolimira tali kuba hiti kama naye opa wange muleke ngambyeko nti opa opango omanye yaliyo muyimba mita opango ayimba mwaluwa nego myengeri gye yanzibamu essimu bulungi ya kasinali yakwe nseka mwaluwa waliyo muyimba yakola ne Mr. Ibamitani ono yayimba tumbiza sound bakola opango mubbi ambare sinza seka ole mwali yanyimizo mambo naye ya mubbi opango mubbi namulako kusalama lodi yao ajazunga nze nakolima ate namwatu saaso kamanya nti yanzibi mwenyine naye nakaba naye yajibira mukati musange wa bawa akutte essimu gye batubbako ate naye batubba zonna naye ezange zaali bbiri eyiyeemu kati bwe baazitwala ngende wabba wange akyali wano ku masanyalaze najja nangu nemusanga n'essimu ate gye batubba opango kyokka nsaba bisiti z'essimu gye nagulirako essimu alina anko ne mukama nange na anko wange w'amagye sepu agenda binoonyerezaako nagamba oyo muleke nze nina owange ndi mwanyina wa naye namukolimira wakasirye omwana mubbi opango tukubuuzizzaako bwe baki abayimbi babbi abamu abayimbi babbi opango yakuyisa bubi yampisa bubi mpulira erinnya temulisalako opango owaye tubadde tukyaliko obuyu wabuyu senga we yavuddeyo n'ayima n'agamba agenda abazimbireko enju ali n'akyakala bukyakazi senga namo balimba n'ava sigwa alina okutereeza ekika kyewammwe womba nze mugagga nedda tekikukakatako obugagga si kusonda bebe yabalema Katonda yabugaba oba teyabubawa nabuwa gravity oyo manyi twamulaba ng'atandika yatandika n'akayimba kakafeero keyadda remix yajja naye mwana munaku yetakulira mu single room awo eziti bayitawo batya mu geto musiramu zaawe eziti oba kamwoki oba mu oba bwayise yebalinga basula so gravity obanga yejje yekka mu bunnya tekimukakatako kuzimbira senga wa jjajjaawe simanyi kojja wa taata simanyi wa anko kiri nti yali bulungi ne famire ye ebisigadde tebimuvunaanyizibwako kubanga naye alina olugendo lw'okukola alina olubimbi olw'okulima okitegeera alina olubimbi olw'okulima munnange wetuli awo kenzo simanyi kenza nnuma embu yakubisiza bundi kenza nnuma twatuukanga mu gw'omwenda buli mwaka nga kenzo ali booking Gaboni bamwetaaga bamwetaaga wane waffe nga tuteekateeka kugenda mu Eddy Kenzo Festival ne kati ndaba awadde nnyo federation eno okusima Kadoma bagenze e Masaka Bubondo Nyamutolo kiro ssaawa 5 kaza Kadoma byebiki Kadoma abeera mu Kiswa twamulya muli bawa mu central mpulira Kadoma nesimanyi meaning Kadoma azinga mu Kiswa nga olaba kiri eri kati olina kusima eyo paka wansi Kenzo byatandise okwa namulabe saawa ezo omusota kubujja Kenzo iti awadi wina omusota tunayogera ki tunagamba tutiensi ne Kenzo ebyo nabyo teyandibiti mukazi bana amanyi g'omukazi wala mukwano gwa mamita Simon Loko yayimba akayimba amanyi g'omukazi kati wengalabira ku Kenzo teyali bwatyo Kenzo yali ayimba Kenzo yali ku musajja naye bali mu federation eyo bali mu kulya ssente amasente bazi baba wa 13 nyingi ne bagamba tezinavaayo kwa account zavaayo bazina sinalaba okigenda mu maaso bakoze kati bali mu nayenze kino ekintu kye bakola ekyo ekya federation buli Tuesday sikirabamu kalungi kiri mu kusuula muyimbi abantu bagenda ne bayimba jam session yesaba ebeera y'abantu abalaba bayimbi bokka n'abakola comedy bamukola nendaba ng'ekyaza ate okusuula omuyimbi wa wano simanyi oba bakiraba lwaki omuyimbi wedda sula bwe tukulidde wonna ng'omuyimbi okumulabako olabira ddala omuntu nga tumulabira bwereere akantu ke bakoze simanyi kiyinza okuba kyekibanyumira oba kye bategese okukola naye ng'ekyo ekintu kye bakoze kyakusuula muyimbi wa wano
omuyimbi wano twamalanga gatambula otyo nze sirabangako Juliana nga ali kupaka lasti asiime mbw ayagala mmere mbw ali makindi azunga bwakirira bwayambuka naye ku federation mbwe basula bwe basiiba okitegeera Kasana mulabe atutonya mutole Masaka Bubondo basimira Kadoma nyanga mama nyabo kati naye kozi president advisor senior presidential advisor on creatives kati n'okusima Kadoma oba mu creative kuba Kadoma si wa kujja kungulu awo naye nze wansi simu Sokoto anko Masuza kyemusaba ekyo endonga agiumulobe bwe yazeemu yagiwumudde already agiwumule abere mu retirement abifunye mukazi amufunye abaana abazadde emotoka zina mukyayagala amataka galina kusala malodi yemunye ali mukuzimba mansion asula buziga kasozi nkabe nabifunye banka ya account ejjude yemuyimbi eke Uganda alina obukadde obuwumbi nga 5 ekiki ku account nga zenga presidential senior presidential advisor yemuyimbi eka alina fully office ngerimu buli kimu wali kugundi ku kizimbe kya Sudiru kino kibayita Kampala Kingdom anti ba advisor ba media kyambadde bonneyo bonna batuulaawo Kampala Kingdom kwe kuli hotel era kwe kuli offices z'aba ministers z'aba MP n'abala ekiki minister bani waba tebakuwadde ku Kampala Kingdom bako wali eri Wanyamutole watuula bayita okuwamba house opposite Wakaza house eno mu town bakuwaawo naye kati simanyi bakenza n'atuulaawo bawo batuulaawo ba state minister kuba natuulaawo minister Nankabirwa naye atuulaawo Nankabirwa then Nyamutole atuulaawo kati Eddy Kenzo alina okubanga ngeri yali senior presidential advisor agwa mu biti byaba omugezi Tamale Mirundi byabaddemu nga ye yali senior presidential advisor on media kati Marian Kyambadde naye ali awo naye senior presidential advisor bangi ba advisor bali bisatu ne Museveni yaba advisor naye kirabika jajjaffe boss jajja yawezezza emyaka 8 bweddu happy birthday to yayingidde omwaka ne saati empya naye nkugamba ebigambo yanyumye jajjaffe akikola atya alabika bulungi bo mukulabika obulungi myaka 8 naba akyali soba ategeera bulungi atufuze yeko si yanga oti na Museveni alwadde ate olwala oba alwala n'ekyo nnyo kubanga ali kwalaali myaka 8 si mitono olaba ab'ensanvu nina ow'ensanvu leero akeddemuwangaza kiri kimu nti tatuula wamu so no president wa Africa bawulire kati nga nalaba wa Nigeria bamuyita Tinubu owa Nigeria kadati ate ono yagwa pozi Zimbabwe yali Zimbabwe ne president abera atambula wagende Kapeeka wagende Masaka wagende Nakaseke wagende okitegeera abera bikasira abera ali mu kutambula kati kizibu nnyo okukola kusinga okitegeera awe tuli bannange yo wawuyitamu bya wiki byayise mu wiki Daniel yasonye ka miliyoni akomawo agenda kukomawo nebya YouTube bibere atandise okukola bamugambye abisanguleyo naye ageze teyandikomeyo teyandi mbaka babiterezeza ensonga Daniel kye yali ayagala ensonga zive Kaminzi yali ayagala ensonga zive mawulire nga amaze natofugali nti oyo mukazi yabadda sola kamiliyoni okusula kamiliyoni brandi negwa bukira yasirika ate mu kusirika kwe n'ayogera nga amaze okugenda akamumanyi ko bingi fye tutamanyi bwenamanyi nti Daniel alina obusungu nako Amufu Mayanja we yafa mulamu we n'atabika wabula ina postinga bintu bye birala oba yapostinga ali ku beach ekikiggo nimanya kati mukazi mukoowu anti waliwo wadogamba kawisi mpisi yazaala abaana waliwo ensonga lwaki sijja kubyogerako wano kamera nenga waliwo ensonga lwaki yakikola bwati so ate omuntu wafa tebamwogerako kibi so awo tuli munnange owaye waliwo bino ebyakyaki babirabe nga biyitingana kyaki yani pastor Nowe Mutundwe asinga sente ku account kyokka bagamba tasabira sente tukole kyakisula kati nange nonyayo ekibangiriza tuyinza okuteeka kyaki bano tebasobola tu basobola oba kakati abantu tunabasabiranga tutya tufune tenti tusooke mu tenti tusooke mu tenti wano era ejaawo kati nze nkwata kibbo kya sente kati nze mba oprintinga mu business osiri wala gwe tubano tukola tuzingiza ntukubawo ebibaati agenda webi tugenda nokukola so ofisi yange ngiteeka nga wali mu nsonda tinajja kati
nina okunoonyayo omuntu omulala asooka najja n'aboogereza n'amanya ebizibu byabwe. Nze omusajja wange yagenda maze emyaka 8 sifuna ka sex, omusajja yangendako najja n'ampa information. Oyagala kateeka mukayiga oyagenda okujja omusajja yagenda ali okufuna tumanyi ng'oliwo eri kawaala we yali nasooka n'asindika agent n'owekipande kati najja bane tugenda kukola ssente e Kampala n'abagamba kakati oyo ali awo bamubaka ettaka lye kati wajja wamutandikira ku ttaka oluba okujja oli ajja n'ayitamu bw'ati n'amuwa information naga kati najja kati ono wajja okumuwa amawulire ngamba asamanya amanya ge tewetaaga namubuulira kubanga oli obadde bayakuliddemu nga nakanjako siteera musajja we yagenda emyezi 8 ogambira omusumba bannakyo ndabye otya ogamba omusajja ampadde obunabbi tuzingize omusajja alina ssente ku account niba bajja zifulizinga zibe nga tezivaako nkwate ku account obanga 3 nate si yeye kabasumba bona balina ssente ku account ate tebazikozesa nange endiga juka tuba tugenda mu campaign government zonna si wano yokka mu Uganda erina okucekinganira aba ssente okitegera kubanga waliwo abantu abamu be batuukirira nga bagala mu funding campaign okitegera kati balaba abantu nga balina billioni nga 3 ku account baka ssente zino zivaawa okitegera lwaki tozikozesa because waliwo abantu abaleeta ssente mu Uganda yesoka kye bitongole waliwo gundi NGOs like Museveni's yaggala I think it was last year but one nazigala nga kiteberezwa nti abayeekera bayisaamu ssente okwagala okusuula gavumenti ate ebimwe bitu nagenda nga abigalagala okitegeera mwali nebya Nicholas Opio n'abalala naye kakati ku mulundi naye pastor w'emutundu bamuga ati ssente alina mpitirivu nnyo ku account ate nga basigintu bali babiri ye ne mukyala we ate ssente tebazijjaayo ne buli lunaku kutuulako endala lunaku kutuulako miliyoni nawudde oba 10 n'okusoba buli lunaku okitegeera nti mobile money etekawo oba okusindika miliyoni 5 naye zifulizinga olunaku so ssente zibeera nga zijja kati balina okumuyita ne mukyala we oyo babuuze ssente zino mutulage engeri gye zijja zitya zivaawa okitegeera oba zijja oba ziva mu kyaki oba zivaawa nezo zijja bba nezituulako butuuzi omwene ogenda gubeera gweyongera buli saa nesi mu bubi wanaba balambise bulungi nnyo nti ssente ziva mu ndiga nakyo kiba omuntu aba asobola ssente ezo ziba nyingi esobola okuleetera ebizibu omuntu nga kuleetera obuzibu wano mu Uganda ssente yekuleetera obuzibu nino mu Amerika omuntu nga ssente olaba n'omuntu akola mu gavumenti ssente tezimala ziyiikayiika bwe zito ku akawunti naye kati wano kiri understandable okiraba nti endiga z'e Kampala zikoola wakola church business oba church buweereza wakati webanga church buweereza ssente zino zijja for what ate awo tandika okutamatama nti kakati mbasabira ne bampa ssente kati omuntu oba omusabira ati namala nakuwa ssente kitegeeza oba business ojja kulaba muliro either akkirize bakekejjuleko zigende mu campaign wanaagaana ojja kulya nti waliwo okulya n'okukomba essowaani tumusaasiddeko nnyo omuntu wa mukama oyo omusajja yekka mu basumba atalina mize atalina nnyo ogundi talina nnyo bimwogerwayogerwako birungi byokka bye bimwogerwako abasabira bawa bujulizi bwereere omusajja alina engeri gy'asaba mumanyi bayibuli eno bayibuli nzibu si nyangu ebitabo bya Katonda bino bizibu kuba kati olina kusooka kukitegeera n'olyoka obuulira omulala kati pastor oyo w'emutundu yategeera bayibuli mazima because yajja n'akubuulira ng'akubuulira naye nga tagambye nti akubuulira naye n'ogenda ne weesomera era mbu akugamba tagenda kusabira yiga okwesabira akugamba gwe ne weesomera bayibuli yo n'olabika ng'ate naawe otambula n'okitegeera abantu abasinga obuzibu bwe bakola abasumba b'omu Uganda wano beefulata n'afunayo ko layini verse kamu oba kalayini kamu n'akagaziya bw'ati nga buli kyaleeta akoona kwako John chapter 7 verse 14 yagamba bw'ati mukazi wo wagendanga owasa omulala kakati namwe muwase okitege
Obunawe nga ali confused Bible tagitegedde ninawe atawulira akwagala byomusaliza bimwetololera ate abantu bawanze nabalaba basaba gwe sula tebakyasaba amakyaki oba Katonda bula asaba sula mu kyaki yasabisa simanyi oba culture business yavaawa abantu kati ne business wise oba ojja kulaba ebitongole ebisinga amasomero agasinga ag'ebbeeyi proprietor waafa like omukulembeze waago waafa gaddirira ekintu kyonna by the way kati ne mu church basaba muntu nti gawakera ku makya nga yiga mukama we yamujjulula jenga ina abantu kati batono bali abantu 100 nokuyiga balinga 100 plus nga kyekejjula wansi ne waggulu si abasumba abantu bana abalokole bo basaba muntu basaba pastor wange katula brother loni ku Salama Road yawo negwerengere neri ntebe wakera ku makya obana awumula obana atekamu omwana we omuwendo gujja kwesalira ddala ekyo kiba kikyamu bantu anti basaba pastor no wa Miracle Cathedral yani oyo Kayanja mwagala nnyo nti wali ne abaana be ne mutabani woyo yawasa embaga ali mweru agenda mu America nadda amutadde mu church alinga ono we bagita batano bwayise komitanyo wa Top TV gundi Jackson Senyonga ne mutabani we yawasa embaga oyo ye Joshua naye kati namulabanga atandise okubuulira kwanti yabuulira nnyo Luzungu abana abasumba bano bandi badde babuulira bulungi naye audience tata waabwe gyayina sije bayina nti bo ngeri gyasomedde mu mawanga agenjawulo basomedde London mu America wa kati ojja okubuulira babuulira embuulira yeeri y'Amerika kati omuntu abuulira ku mbuulira y'Amerika atakubuulire ku kizibu kyawa n'ogwe ennaku yagenza okusabirwa kati mujja kukwatagana kubanga abantu abasaba mu kyakya babangi abamu n'Oluzungu tebakola ki tebalutegeere kati ye challenge eyo eriwo nalaba mutabani wa Jackson Senyongo ye Joshua ng'asaba ne ng'ali so America lungi tuba tetubitegeera babitegeera ojja kulaba nga group y'abantu batono ba youth abatono kyekimera ku Miracle Cathedral ababategeera batono kati yigenso biji yakola nti mutabani wagenda muteeka mu church ng'abuzayo naye akirabe nti obulamu bukoze bugenda nga ndowooza takyaweza myaka 2 kati jinga agenda okujja okutula mu kintu nga it's late nga alina kuzimba kike nese nga yiga kitegeera nagamba nti ono omwana pastor Jengo yagenda okunzira mu bigere from day one yakolera kalondoozi we yakolera byayitira nga bakaza bamabina bamudolengere basoma mawulire Jengo yandibadde amuyingiza mu picture mangu okitegeera naye nsaba kubati nsaba ya Jengo eyawukana ku ya pastor yiga Jengo yali nnyo into Bible teaching okitegeera kata yiga yali nnyo ku bino ebintu by'ekifere byakatemba kicho alifate weerabidde Pastor kakasa iye mwacha wange biki kati ate era ebyo waliwo omusumba gwe nalabye ayagala okubiyingiramu namulabye akopereza naye ajja kubafuna abantu bino ebintu bya church olina okubira nga oli creative by the way ekino kyonna ekya time nga Bible abantu basomeseza yonna bakoye okuva ku lupapula olusooka kusembayo kano kama nirumba yitewa kati atolaba ne Makerere yali nnungi nnyo kuba yali ekwata ku muntu wa wansi sula nga newoba tokola nga newoba osevinga nusu bitano ekukwatako naye lwakuba yayonoonekamu anti kati awo wali obuzibu nti abasumba bano nabo basaasira kati for example nakuwa example ya Pastor Aloysius Bujingo Pastor Bujingo oyo nze manyi nali mugoberera ebbanga ddene because nali mu radio ate nga abeera ku ddembe eyo ebbanga lyonna ndowooza ddembe kuva n'eddembe ng'ekyali so Pastor yasomesanga nnyo enjiri ye nga nnungi ng'asomesa bulamu bwa bulijjo ng'akubuulirira nga n'omusiraamu agiwuliriza ne kati enjiri ya Pastor okuva etwafuna makula kubanga baamukuba baalinga bangi kanagamba munkuba kanina ayingira munafuka mulinga munnabyabufuzi kyaba nti ajja kubira ku kitu agambe nti nze ndi wa muhoozi temulonda Kyagulanyi kiri nate n'okuba nga avuma Bobi Wine okitegeera kati abantu abaagala ebintu bwe biti because abantu abasinga ensobi gye bafuna baagala nnyo okutrendinga mwekyo TikTok eno oba biki ebiretedde ebizibu bingi buli muntu ayagala nnyo okukola akantu katambule akamuyisaawo okitegeera kubanga alabe nti oli wakola akamuyisaawo agenda wa Museveni n'amuwa ku ssente agenda wa Museveni n'amweyimirira okitegeera kati abantu abasinga bali babuulira ebintu ebirungi babuulira kati nabo bava mu njira eyaddala bali mu kubuulira buntu bakola trending shots like
trending stories ezo bagala nnyo ebintu ebiri trending ebitrending bebabuukira ya ebiriko kyovulaba tulina okuddayo kunjiri eri n'abaseka nabo naffe eno waffe mu busiraamu nabo abaseka babitandise seka abeeraawo n'abulira ekintu ate n'akibeerako nnyo kuba kati ojja kuŋŋamba kale Yesu waseka kiti yagamba nti omutonzi waffe yasalawo yakyogera mu perspective y'okubuulira omuntu n'okugumya abantu nti buli challenge yonna gy'oba oyitamu Katonda yasalawo n'atagenda okulaba ng'ekigambo kye yayogera ate kifuuse kigazi nalabyeko n'abakikozeemu ennyimba nalikuba Dr. Brain yakozeemu akayimba Katonda omutonzi waffe yasalawo nalaba ne Bobi Wine akibuukidde agamba nti omutonzi waffe yasalawo bantu bangi okitegera kati naye agamba okay kati kiriza kati tuli mu Gen Z tulina ko Yesu wadde twagala nnyo okubuulira ekigambo kya Katonda but tulina okunoonyako ebintu ebikola ebitrending ate kiba kyono abantu ebaagala ati Tom Sembera oyo omulaba ye Tom Sembera Tom Sembera wansambya oli Tom Gwerwa ya ati yengeri gyabuuliramu yanjawulo from day one ye bwatyo ate kwata ku bafumbo tekyukanga kivula ojja kusangayo bano bamama naaka musajja yansula mu nnyumba biki bankyaye ng'eskanisa ekoze bweti ejjudde okitegeera kubanga ye enjiri ye si yakukaka si yakwetegeka nnyo kubanga tugenda kusaba jajja nakugamba Mukama mulungi ng'akubulira ekintu owulira nga muntu akubulya muntu wa Katonda si byakukyamuukirira mupulira abeno ne bagwa n'abeeri ne bagwa kati bibadde simanyi lwaki abasumba bakyusekyuse nnyo naye singa balabira ku musajja wa Katonda oyo ndowooza kintu kijja kuba kikyuka enjiri erina kubeera ng'ogibulira mwoyo kubanga gwayogedde ne Katonda kati oba yayogedde ne Katonda naffe tubulye Katonda kiyakoze ki kiyakugambe kiyakulabisizza yayogera ne Katonda naye just balina soma Bayibuli nakutubuulira njiri nga Pastor Bugingo giyakola ki giyatubuuliranga so wetuli wawulidde ebyafudde ate Makerere ate waliyo ki Makerere ate Pastor teyaze katuuti n'ayita Teddy Bugingo mbu sitaani naye alimba nze ndi mukyala agabane ku ssente naye nze ndi mukyala sula tosobola yita Suzana n'awulira ate nga tuli wano tuliko bali abaana si babe kozi taagala mwogerako tusirisi munnange otyo awe tuli wabudde awo gafudde mu bafuutu soja si bituufu kiki babadde baagala kuteekawo pressure Bobi Wine bamute naye mbu bukyanga bamukwata tajjangako mu kooti kaba okulabika n'abaana bo balina effuji buyamulabye bwe bityo bwe biri tubasabire buli alina omuntu nga ali mu kkomera tusaba Mukama akusaasire bandi baana b'abantu gye bali bangi n'ennamba gye bagamba ntono nnyo kubaliyo naye Mukama atusaasire kuba kati ate wano wetulaga wagenda kubeera wazibu nnyo kano akalulu ke tugendamu agenda kubeera nga kalalamukko kubanga ekisooka Museveni akooye n'ebintu by'okugenda ng'akubakuba campaign ensonga ki ayakuleeta electoral reforms bapulezidenti babiri nga bamulondera mu parliament mufere tukyalonda nga temukyalonda kubanga mutulaze nti naye akalulu ka Bobi Wine aka 2020 mwaka Museveni mwaba people power Museveni mwamubaka akalulu miliyoni namba kati agamba bwomma mubba obululu bwange tujja kugenda parliament tubulonda mujibanakkiriza kulonda ayize eddembe bali kuggyeko nga ggwe eri obuntu eddembe ery'obulange baba bali kuggyeko so Museveni nange mulala myaka 8 tusobola kutambula district za Uganda baziri bina plus okitegeera tusobola kugenda nga buli kaseera ogenda okonkona district ku district mbonoonya kalulu abaana basobola omunoonyezaako kati Museveni kiyiwala naye twesabire nnyo kubanga zino electoral reforms zino zigenda kutabangula eggwanga abantu kuba akalulu kaabwe anaabasobodde ayitemu anaabatasobodde aleme kwekwasa gundi nti wanziba kuba kati emyaka 4 egiyiseewo nga President Museveni ovaayo ssaawa zino okugamba nti bannaye Bobi Wine oba NUP yanziba akalulu kange akakadde kalamba okitegeera olwaki liri pazo YouTuber muyimbi munabyabufuzi kituufu aliki mwogezi kuba natuddawo mukasaasiino yali kyali wange bayidayo nga tanakuba na hiti nga kyali wange ddala naye seetugabana liri pazo yali kyali wange bayidawe simanyi bana kati ndudde okumuwuliza yansangako awo ku paka last webbaaka ndowooza nasanga mukaaga egiyisa nandi bubi kasiinaamu wadde 2 nampa omutwalo
bambi ekintu kyo banaye niwe ndigenda wasijja kukoma kukyogerako kuba yanzaala nze kati koyo yatusanga kupakala sinaffe twalina Shasha Brighton ate yali yakagula vitizi yatugisaamu engatto na vitizi yayokya kana akagula nga taxi ya vitizi anti yayokya kumako omuliro yatugisaamu engatto mukwano n'agamba tugenda gikyafuwaza lwawumu egula nga taxi emabega yayokya ngamba omwana yali etonya ayera namwe mwali muddugala mwali muzunga munoonyaki twali kupakala nga tugenze kulya Shasha agende akyali waluta agenda kwawuse bane ngamba omwana nenyiga ngalira wa pirao house of pirao bakyasula eno kwawusa nti waluta abayitanga kwawuse ne masajja zebasulanga olutaya yali abawe ennyumba jjukire bali mu egos nga zaabwe nga basulirako buweereza lutaya nga wona azimba ekintu kyabakozi nga basula kuli bannanga abona bakifunamu bubi bali bajja ne bagamba lutaya nzi papa nsayininga mayisa ompa akazigo munnange yabawe bajovani luzinda bagule sikaani biki mwami lutaya nani dava bayita dabani ochamira dabani nagenda kukola mukani kwange ali manya abantu masanyazi oba ochamira zana round about ngadda kusi bagita ekyali hoteli ye ngadda ku standard ya zana uddeyo side zeyo ye abantu bona balinga bava mu kibuga mu covid nga quarantine eri awo ku Dabani motel ekyo kigwe maisentezi yafuna my god nga wayingidde mu bwagundi batanaba yali ndowooza oba zeeya watudde ebibuuzo bya senior nagwa payasi yamusinga omusajja omukulu oyo yaswaluka teyaswaluka ate namwagala wamwagala gwomanyi abayimbi balina okuddayo okusoma kyalo ekimuzaayo ngabala ate teyafunamu yafuna baluwa ya senior 6 naddayo n'agifuna yafuna points 35 out of 36 oba yafuna emyenda 6 kiri nti yafuna pass gundi yafuna certificate ya senior 6 era ensonga yayitamu kati gundi weka ku MP Mulamba nze simusekerera oba yafuna emyenda 6 fena goal man era yazifuna yafuna sipe nyinyi mu covid gundi za Dabani abantu abali baveebwe wali quarantine ali quarantine sente ezo government yalingezi ezikolaki ezimonitalinga nga manya nti kati mugende ku Dabani mugende wa nga abantu bali bangi nyo yafuna obumbi wali buyitirivu era simwavu ibana ni agala Shasha Brighton namusanze nakoma kuwulira Kongo ono Pepe Gundi awilo longoma ne chike nga yabada ayina mukongo omukongo bwe yakwata mu kizigo sokoleka nga yenna n'ebisigo webiti byonna byeri Shasha Brighton omusajja abadde mukongo gwe yabadde naye Shasha Brighton nga omusajja kala ate Gundi yamuvuddeko ani ono omugagga wa wano kuli Don Chris naye yali ayita mu buyisi tebyali bya ddala Don Chris ali kwa Gundi naye yali mukazi wa brown sugar tumanyi kwagala muko musibe eno lukono simba I know abula asimbi omukono ne bagenda musanga naye njogera okuva kali Sibaba akomawo he's back in time njogera soka kuwe bikonde Don Chris naye brown sugar bovanga muri resi ya Christian brown Don Chris ya sama ono munene yampa ne laptop wangamba tegala mu yampa sente sagala kumwogerako mugana wange oyo nze yampa ki ate sendekalo tontabala siri kutabala negunde yamwete nazo nemesanga kwogera ani oyo brown sugar sukali ola Don Chris yali kwagala brown sukali jina jana amwebamba namupangisiza n'ennyumba era wali wenkolera olaba weyajjanga anoonya babloka saba nga yembise masiki yenna taagala mulabe n'agenda ne wabudaba ne mugamba ate Chris Brown omututto nga naye yebise brown sugar mukwano nga bava n'onyanja yabakweka abani taagala Don Chris amanye nti yazaalako yagamba baafa naye mwana alina n'abalongo alina n'abalongo walaga kweke walaga kyoyisaawo nga kyase ng'abaana bajja kuyingira mu gye kyengenda omukola okimanyi kweka abaana ngenda kupangira Chris Brown Grace Card Chris Brown
Boko musajja. Doni kulise. Wenda mupangira Grace Kan osaago. Mwana yabonye nesula. Kali abakapa. Yechoge. Comment ya Mukunja wagirabi. Mukunja ki? Atasera yagambye. Mbwagala. Mbutagala bali kubona abo. Grace Kan. Amutwayo manyi Mukunja tasala kubira lulalo. Abijja nabizo kusa. Nabuziza nti Grace Kan mulalu. Nebaana. Amutwale. Ni aloga Grace. Grace lubale ya muluma. Oh che mulume. Mwanga. Omwana takyategeera ko ddala. Mwanga ya muliko. Nesula lwaki tumaliriza. Nayenze Grace Kan annuma. Bale nanga mwana amanyi okuyimba. Naye baga. Bawo se. Tebyali biri. Bamulogera. Maya abana bali bayizo okuloga kwa bandi. Gundi yali afiridde ejjinja. Ani. Giovanni Luzinda. Banange naye yanyumya story ye n'empunga. Emmotoka yeefuula namukubira koko n'essimu yakafuna accident. Yalina akamotoka bambi yali yakagola buno bumaka 2. Kulimo old model. Nekeefuula nga yakasomoka mabiraati. Yali afudde. Na Grace Kan yali amusibye ensiriba. Abana no bali bayizo okuloga. Abana berangira obulogo ku TV yabo. Bali bayize. Kati mayiwe yaze wabujingo mukama yakomyewo. Bane bina bikutabula. Bizibu. Mukama abasasi abana. Ne bana ekituufu abayimbi betaaga ba managers ne ba manager balinga batakyayina mugaso gye bali. Grace Kan yandi bada afuna manager ne buli wafuna manager ng'afuna obwagazi ku manager. Feeling ng'afuna gundi. Kitonsa yali ajja kuyamba Grace Kan oyo. Kasa Grace Kan yali ava mu kinaabiro kunaaba. Nga Kitonsa aveno mu gundi yenu ali ayina gwava kutabulira ekigala. Grace Kan n'atattawulo. Kitonsa addamu okutegeera. Wakakano osobola kalya nodde engulu. Ekishigo. Kitonsa ataddanga ngulu. Kali tamta. Kajja kali kamukoze biki kakola kakuba kati ku bisambi. Kitonsa yawungirawo. Ekikigo. Yawungirawo ne kamulya misana mu tuntu lweggulo. Yegali amagenda gakojja Kitonsa. Kujja Grace Kan. Kati namulabye obaali Masaka eyo obaaliwa. Namulabye ku TV ya Namere. Ekozirayo gye. Yamaze neekola. Naye Namere ali kantu ameketa. After 5 years. Anti yasooka n'agikola obwasooka n'egaana. N'atwala Nabbanja Prime Minister agironkinge nga teriiwo. Yali teriiwo. Yali teriiwo. Kati yazze aliko start time oba 235. Ali kantu kameketa. Kaliwo. Kalokewasa. Akaana? Nakaana. Kibadde kyetaagisa. Tekisembyeyo. Kireke. Asiba. Asiba. Atalangira. Atuza musa. Tulangira obunaku wano. Agenda nakwesimbawo Masaka City. 2026. Sokolege yekitawo akyaliwo. Ebamuwummuza. Bebamukuba presidential advisor. Sempijja. Awummule naye balina ssente. Balina ssente. Kati bagakweta Namere 2026 Masaka. MP Masaka. Naye asobola. Mukazi w'amaanyi wa Kiwago. Maanyi gali ludda. Wa Kiwago mu kuyomba. Owaaye tusembeyo ne Suna Ben. Yazeemu. Nambwere yasuze mu fumbiro. Nambwayi. Yasuze mu fumbiro. Mbone baleetwa. Kitonsa yamugobye. Suna Ben yamugobye. Which is which? Which is what that? Omwana oyo lwaki yesiba ku mwana wattu okutukako kiba n'amutuga. Amutuge. Sula alimbyemu. Alemezaamu. Agenda kukyala. Omukazi yamutaddeko akazito. Oli wabukedde ku reception. Namugamba ati. Yamugamba nze sigenda mu muzigo ng'olina mansion Nambwayo mugobe. Sokoleke ono gwagenda wasa wabukedde. Akola kuli. Ekyeza agala mu kampani emu. Yetololera omugamba kono waddako. Yagatta oli mukyala nziro oba mukyala nziro yani oyo Phoebe. Bonna ali abagasse ekitebe kyonna. Nange nali manyi Phoebe. Kati yagatta oyo mukyala nziro. Nzola. Ono ye Yerusa. Ate kyogere ekyo. Kinava wantama. Wama mukyala Nzola. Ate Phoebe mwana we tabyagala. Oyo wa reception.
Suna nene kono katwa enju yaggwa nti yayingira tanayingira ano Suna alinye waggulu n'ajjako amasanyalaze yoyo gwe nalengedde nga waggulu nga bakwata ka video andi asikali yalinye waggulu n'akuba emmotoka y'eguuni era nga asikali atambulira ku biragiro bya Suna naye bannange bana musajja n'abana abawala n'abagawo kyawe omusajja wakukayanira nti abiveemo kyaddewa nambwayo naye amala mwama atya mukazi abanira family nambwayo ali lubuto lwa myezi 4 n'ennaku 2 nambwayo my sister kati olubuto alukulizeewa ngaffe abakyala saagala kati wanayingira nambwayo nambwayo awanike tayinza kuwanika awanike eyo poloti omanyi ntinno lwakuba biri mu mawuire ne bakutira naawo ate yamusa n'abawupa kadi ffenna tujja kufa amatokuliza abaana bo muzigo ng'ennyumba go waleeta ekirowoozo n'osona n'essente ne mugula poloti tuleeta ebirowoozo buli naku ne batugoba namba lwakiyesiba ku musajja bw'atyo mubeereko weereta ekirowoozo damage waba Suna essaawa zino yeekwasa nti nambwayo damage yamwagala takimanyi yali atamidde ate bannange bagamba ebigambo bino bakyala omusajja oba tavanga mu pabulikale n'akulaga nti oli mukyala we mukwano tebwejjaayo mugenda kuswala nambwayo eyo gyali yesi tumuwaga biki naye kituufu Suna takola ki tamwagala ng'ate yebaka naye asobola okujja nga yeetaasa Suna mubikola nga buli lunaku mwabasajja si kizibu kyo ne lwaki otuuka awo ku seeri otuuke n'osula mu ffumbiro tetwagala kalina si musajja tajja gibateera kubanga omwana wattu oyo gw'olaba akuba ebinyanyanyaanya n'agenda e Masaka aboneebone asula n'empewo enambwa yalina okuza abaana nga bakuliza mu kalina mukwano si musajja oba agikuba emmotoka agikube kasa Suna yagigula Suna yamugula emmotoka kati lavesi waliyo lavesi ng'eyo sokoleke Suna yagula enambwa y'emmotoka javuga eyo paso si paso gundi lactis whatever Suna yagimugulira kati yagambye kagikube eyo poloti yagigulira nambwayo era kyapa tewakiraba kyafuluma nga kamoga yabaguza yavayo nakiralifa kamoga yakavayo juzi nagamba baterera babadde baterera kale kyalese obuzibu ki kugambye bizibu kalina kyonnagwa gye bali mu kulwanira nambwayo naye alina mu miliyoni ng'ebi nga bibiri oyo muvubuka bambi akubiye ebinyanyanyaanya bye nze nambwayo muwagira emirundi 10 tova mu kalina ffe twagala kalina si musajja oba kubo oba kugalya wabweru aweewawo ewalabyeko omwana Suna alina abakazi bangi alina naakola ku radio 4 tina naŋŋonzi era gwe n'ademayi gwagenda okuwasa kati alina oyo wabukedde alina oli yali mukyala nziro kati baayawukana alina simanyi baani abo bangi ngamba Suna obusungu yabufuna mukyala nziro okumutwalako omukazi kati ate obusungu alina buteeka mu nnambwayo bwe busungu obwo nkirabe gambi kati tewali kuzannya ffe twagala kalina yaffe oba tokyebakawo oba emmotoka ogikuba ogimalewo oba tufumita effumu ffe tufiira ku kalina n'omwana alina omutima zonekuyonda bannambwayo mu vidiyo mwetegerengana naye n'omukazi akikkaatiriza nti ye omwami we amwagala ku mutima ebyo byonna ebimuliko ddogo ebyaddala nze nabadde njogera naye ku ssimu lwakuba sobola bateekao ne maloboozi yaŋŋaanye yaŋŋambye nze Suna yeekyanga ku makya olweggulo ne tutereera infact amuyita na Suna nze omwami wange yeekyanga ku makya naye nze mmanyi ekimu ekyanza abo abakazi waliwo abakola ki waliwo abakazi abamuloga muwe ku nnamba ya mukadde Liizi namwanduliizi nja gimusindikira nja kugenda wa nnamba omugambe kati kyetaaze n'omukolo ogwo gugaane tugupamemu bane tumaliriza mwiraba